kakati nze Mayigonde I'm going to launch a book kana katabo kange nakawandika dda Master of Deception. A Master of Deception nakawandikira we bangobera kana katabo nakawandika meka for God and my country, written on Monday 25 November 2013. This is a personal gift to myself to mark my birthday. Akatabo bakaita batya Masters of Deception. Masters of Deception. Nakafulumiza nazema nekafulumia. Ke katabo ke wazemo okufulumia. Na ye Masters of Deception. Nayogera ku Muhoozi. 2013 twaliyogedde ku General Muhoozi. Nayogera ku Muhoozi. Nze nalaba dda Muhoozi. Ne Muhoozi tetumanyiganye. Era kana akatabo kengenda okulonkinga. Sikeekana. Nawandiise ekitabo. Why Muhoozi holds the key to the future of Ugandan politics. Muhoozi yayina ekisumuluzo kya future ya Uganda. Anybody who does not see this, see political analyst. The most powerful and important person in Uganda today is General Muhoozi Kainerugaba. General Muhoozi yayina ekisumuluzo ky'eggwanga kati. Era nze mwanange Muhoozi ono namuwandikako mukano kuba tujja kumaliriza. Mbagambi gwenga political analysis kimera kibanyonyola no gama ate General Muhoozi the most powerful person nabawandikira nti targeting and bashing the first family neba nene nakolera first nakolera Museveni naye Museveni yansasudde bubi naye enjogera gyempuli aboogeramu bayinza okumpa ku ssente kubanga balagidde nina minisita gwe nalabye I was watching a minister nga bamugambye ateke sente zange ku account nagamba nti alina billion emu ne bagimugobya naye bwalemera sente zange mugenda kulaba minister alina obusajja mu kyenyi. There is a minister of finance who was directed mwogere erinnya. There is a minister of finance who was directed. I was watching the meeting. He was directed to put money on my account by Tuesday. Naleeta billion emu ne bagimugobya kubanze azanya buzanyi. Museveni ayinza okubanga akkiriza nampa ku ssente ate nze nekye muwakanye nze muwalana naye banjavuwaza nnyo kati nkugamba the Muhoozi scare when UPDF went to Congo and defeated both Kony and ADF. Those who had invested in these criminal groups turned their anger and frustrations on the then Lieutenant Colonel Muhoozi Kainerugaba. By this time was a Lieutenant Colonel. We had all nonsensical arguments such as the military option was not necessary and the negotiation with this kakati Muhoozi namuwandika ko wano nimba gamba when Muhoozi commanded a successful mission against Joseph Kony in DRC Galamba National Park. It was described as a public relations exercise for the first son, that he wanted to attract newspaper attention and get political mileage in his crusade for presidency. If it was done for public relations, it was not his fault, for already he was in the army. Okimanyi nti nze musajja asooka okubuuza President Museveni. President Museveni namubuuza ekibuuzo. I have seen your son in military fatigue in State House driving a green Mercedes Benz with military registration numbers. Are you grooming him like Kiru Imusang of North Korea? Museveni ambuuza. You have seen who? Muhoozi. This Muhoozi of mine, with a gun? Yes. Muhoozi is a local defense man at Kasenyi. That's what Museveni said. Wabuuza president. Hey. Walaba General Muhoozi Mercedes Benz ya green. Mukinonyi. Ngali mu uniform y'amagye. Hey. N'obuuza president. Owana kinonyi. Nti General Muhoozi alagawa. Namuga nti I've seen your son in military fatigue driving a green Mercedes Benz with AK-47. People say you are grooming him to become president the same way Kiru Il-Musang of North Korea has done it with his son. Museveni said, whom have you seen? Nti Muhoozi. Where? Here in the State House. With a gun? Muhoozi is a local defense man in Kasenyi. So for me, I've been observing Muhoozi. Nembaga ye bali bagiremeseza asiki kuteesa nemba kuba nemba jawo embaga je no Muhoozi bali bagiremeseza okufumbirwa Muhoozi landed in Galamba National Park
yali agenda kwata koni eya boni naye waliwo jeno omu gwe bali basubiriza sente nti yagenda okukola operation eyo ne batazimuwa yabuulira koni jeno wa Uganda bagenda okulandingayo nga koni yadduse aliya jeno mu Uganda yalabula koni era mumanyi bali bamusubiza sente anti bo baba sente zaabwe ekizibu kyabwe mane ekyo nga kinene ekizibu kyabwe mane tisente bwaba tazikutteeko febe baagala tukolere obwereere nti nze balowooza nti nze ndi munaku nnyo what I need is a job and a car nange nina family ng'eyammwe era mbalaba we are privileged we are members of the first family we have what about me don't I have a family nze yabakolera emyaka 10 with dedication and commitment nenzire waffe nga nkaaba nga nkulima kakati tuddeyo okwali embaga ya Jenomozi bali bagiremese they censored kuteesa nga bagamba how can a president son marry the daughter of a censored minister Honorable Sam Kuteesa Museveni kyadde kimukwatiddeyo we yabadde ayogerako homosexuality Museveni yagambye nti ffe mu Africa tetubeera tetuwasa mu barelatives baffe naye nayanguwa mangu the man is side kakati nga bagiremesa mu Jenomozi talina kufumbirwa mu family ya Honorable Kuteesa waliwo ba contenders banga ne muwala wa Mbabazi yali ayagala many people are looking at it was ne muwala wa Honorable Mbabazi nina yali ayagala kufumbirwa Jenomozi ekisegeeza muzeeyo olutalo lwali lw'amaanyi awo nze Kuteesa the way he helped Kuteesa to defeat the naye temunsasudde lendako my concern temunsasudde basajja mmwe mbakoledde nnyo ate bantyambwe ate bwe naagera nalabye omusajja ng'ayogera agamba after getting this money he must go home why do I go home lwaki gweyagala ngende olutalo lwali lw'amaanyi awo nga abantu bagala kufumbirwa Jenomozi nga buli munene aleese muwala we era olutalo olwo walulimu n'oyamba Honorable Kuteesa namugamba embaga ejja kubeerayo era waliwo omusajja nga muyita Byanyima Byanyima yali mu parliament nga tumanyiganye mu transport yalina loole naye bamuwa sente ogera mu Grand Bank okuba Kuteesa oyo omusajja gumugamba omumanyi ono omusajja ali mu secretariat bamuyitani waliwo aliko enaali mu secretariat yaliko member wa parliament yali waffe nga be bamu be bayiseemu okuba Kuteesa nengenda ne mugamba omusajja oyo yanirabidde erinnya aliko enaali mu secretariat alabika musaamya bw'ati I went to him nemugawo yingire mu mbaga ya Muhoozi naye mwana wange benkoledde bonna be balya kuba lwabooka ntya nnyo yoyokola mbeere ku saidi ekyo ekisobola kukola that's my submission. I've written a book why Muhoozi Horod is the key to Uganda's future politics. Muhoozi is the most important person in Uganda today if you're a political scientist. Nalabye obuvuka bwa monitor nga busiru. Why is Muhoozi defeating the same statements? You are an idiot. Why? This is a family battle. In negotiations, you must stake your stakes high. Nti bannange nze ndi junior naye baganda bange bakulu bwe mbasigenda kusika mumpe ennyumba y'egindi olina naawe okubeera mu negotiation kana akasajja kamunete kikatamanya akabumba tuutu nti if this is a family matter olutalo luli mu family whenever Muhoozi knows that bagenda kubeera mu family meeting he raises the stakes high buli Jenomozi bategeera nti first family eri mu meeting nga naye agenda ku Twitter ng'ateekayo obubaka sijja kuvaamu obumuwaana sijja kuvaamu ngenda kwesimba bulijjo kana akawumba tuutu kamonete kikatamanyi why is he doing this? You are stupid. If today Ukraine and Russia agree on a ceasefire 2 days before the ceasefire agreement emuntu evuga oluvuga lw'amaanyi why? A ceasefire means stand where you are. Buli omu asigala waali teri atambuza majje. Ate mu military science you cannot get what does not reflect the land you occupy. Kyovolaba nti president wa Bufalansa yali agala veto na bishi. President wa America namubuuza how many generals do you have on the ground? Mu second world war. Nobody ekibuuza semwogere. How many generals do you have? Bakibuuza gundi. Mugundi mu second world war nga bakola UN
You asking if a veto. How many generals do you have, you France, on the ground? Roosevelt. Kakati kitegeeza nti to assert yourself. When you are going for negotiations, you must assert yourself. This is what Muhoozi is doing, which this idiot in the monitor doesn't know. Tamanyi international relations. You must assert yourself. A second point Muhoozi has, get a scenario. Omukazi bw'aba tayagala kudda wa bbaawe ne bwe mwogera mu abe family abagamba mmwe mukoleki mugendeyo mutwaleyo omuwala omulala afumbirweyo nenze siddayo akoze settlement n'omusajja ayinza okugamba oba omukazi oyo mumwagala nnyo mwe mumuwase nenze sijja muddamu kakati a woman who remains ng'omusajja aganye obanga omukazi aganye tiba kakati Muhoozi is telling you I'm only interested in the presidency. Talina kifo kirala kyayagala. No concession. First family ne bwetuula. Kana kasajja akawumba tutuka monitor tekakimanyi. Yayagala bwa president. Yes. No negotiation over. Muhoozi has put Museveni in an awkward situation. If Muhoozi declares ndiyagala bwa president, can Museveni put him in prison? If Museveni puts Muhoozi in prison, not over indiscipline, people will say the man is power hungry. He can even put his son in prison. The problem is, if Museveni goes ahead and faces Muhoozi will give reasons why he has refused to give way to his father, which will be damaging to Museveni. If Museveni comes up and he says the boy has rebelled against me, you are not a good father. So if you cannot put your family in order to kwe egwanga that is another dilemma chenkuga ya inachi atadde president Museveni mukatu. Yes, if Museveni decides to say I'm seeing Rugunda coming back into politics kubanga nabanja yeyo nono, if government decides to charge you in courts of law, you cannot remain in your office. Honorable Rugunda is the prime minister. To give government credibility. Nabanja yeyo no. Prime minister nabanja nzo. Speaker ba ni abama bati. Echama bati. Ate chembagama nti abantu banonze tebanebuuzaako. Speaker nali mugambye tigute yogera kati nti yita owama uli omubuuze wakwata ku mabati. Tya! Nze nabiwulira munnange gali gaje wange nenga goba ani ayina facts ate nempapula nozijinga n'oluvannyuma ne speaker bwe yakkiriza. You don't know how to steal. In a case you can't. Yes, tokkirizanga musango nti wakola. Tulaba namuganza yagana apology. An apology means that you have admitted the case. Namuganza ekyabono na kyali kimu teri mulamuzi wa kooti eyakusingisiza omusango mu lower court gwoyinza kusanga mu court of appeal kubanga the area judge eradi atayinza okweye nyine okwegamba kati akakiiko ka parliament akasembayo ate bakuba akalulunga bagoba Namuganza embwa bebamuteeka mu kakiiko ate ne bajja ne balonda n'emukumugoba. Nolaba obusiru obunuka kubanga tebatulina. You can't be a judge at the same time the accuser. A lower court convicts you. You find the same judges in the high court and walk away. Balamuzi balala. Namuganza did. Kakati nkubulira Rugunda is coming back. But what I'm telling the president is simple. Look what Muhoozi nange ne Bujingo tukubidwa kyekimu. Nti bado bakozesa malisi. Museveni has failed to understand that these are two parties. If there are two parties, Rwabogo and Muhoozi, Museveni moves with Rwabogo. Rwabogo addressed a group in South Africa. Rwabogo is enjoying limelight whenever the president goes. Can Muhoozi remain in the political limbo? Does Museveni believe the Muhoozi will accept to remain in the political limbo? So if Museveni wants to stop the fighting, what does he do? He must appoint Muhoozi in one of the most powerful ministries, defense or local government for good. Nayabe muki mulayiti General Mostayinza kubeera awo nga ye mukoddomi we Rwabogo ali eri
ali South Africa wagenze naye nakoma naandika mawulire ali mu deals. Politics is a perception. Everybody is going to him. How many people go to Muhoozi? Atenze between Lwabogo and Muhoozi mpakira Muhoozi, between Museveni and Muhoozi mpakira Muhoozi, because tudde mu Luganda muzeeyi. Yes. Nze bwe kituuka ku Lwabogo ne Muhoozi mpagira Muhoozi, bwe kituuka ku Museveni ne Muhoozi mpagira Muhoozi. Why? Abantu bwe baba bagenda okulonda baba babikeebi bisatu, waliwo abagenda okulonda to retain the status quo nga bagifunyemu, ne baali abagenda okulonda to change bafunemu. Okitegedde? N'abatalina nsonga. Kakati njagala nkubuulire, a man like me who have suffered 10 years with poverty nga Museveni talina kyampadde nendaba balina billions, kitegeeza nti if Museveni does not solve my financial problems today, I have to support Muhoozi. Kubanga Muhoozi yayinza okunkolera ki? Abaganda bakugamba omukazi zedi bamajja abiri. A woman cannot be abused, suffer violent marriages. Maybe because Museveni is under the influence of Lwabogo Yizimuko, who does not want me, and one of the reasons why they fall to me, bali bamanyi wa Muhoozi. Kakati ate Muhoozi tampe. Kakati nsigale wa Museveni era tubonebone family ebonebone. Kubanga a continuation of Museveni government nga talina kyampadde, nze sagala mulimu gwa government. It means era tugenda kubona abonera ddala paka ensiru erigwawo. Why don't I gamble? Era nze Muhoozi nga tazze Lwabogo najja ngenda mu opposition. Wabobo yinimisha natu afende jamba afende. Lwabogo bwajja. When government sponsors Lwabogo, I join the opposition overnight, because it means continuation of my suffering. It means a continuation of my suffering. Abana bange tebasomi banasoma bakulu nabakubembeso ninga nabakola ki? Kakati nze Muhoozi bwajja against Museveni mpagira Muhoozi, kubanga Muhoozi ayinza okundabikako ne changes. Abantu bangi abali integrated mu government endala ne bali surface, and I know Lwabogo bwe mbamulaba ku byuma byange Muhoozi yesi mulaba. Lwabogo is talking about intellectuals. Lwabogo will choose intellectuals. Lwabogo criticizes Museveni for using non-intellectuals. But non-intellectuals be babbi. You have kubanga. If you have term limits, kitegeeza eggano ine emyaka ena gyejira mule ekiddako. If you have term limits, you have 5 years. You must deliver. This is why Raila Odinga is making sure that this man does not deliver. Raila Odinga akola ebintu bibiri to force his way into government. Teri muntu ayagala kubeera weru wa government. Kakati kitegeeza Raila Odinga ayagala okulemesa uhuru gundi okukola. Nti after 5 years, the biggest challenge, the mizan of the Kenyan politics is going to be Ruto's manifesto. He promised this, he never did it. He promised this, he never did it. Kitegeeza tajja kufuna tamu ki ndala ono kyakoze. Kati bwe tunafuna tamu limit obubbi bujja kuggwawo. I watch Lwabogo every day and he's talking nicely about me. He says Mirundi is an intelligent man, his problem is Angule. He should be paid his money. All of these people have agreed. I was watching a meeting where a minister was told to put my money on my account by Tuesday. Muzimpe never mbate mupadde sente njagenda ne munuku nopo kani anyanyima kadi muzeyi nga tumaliriza anyanyima kadi. Kakati ezo scenario ku Muhoozi ozirabi nti Muhoozi is holding a key. Whatever, if Muhoozi decides to take on his father cannot stand. If Museveni sponsors another candidate and Muhoozi decides to stand, Bobi Wine defeats them. Kwabo bajja kujja bameka. If Lwabogo decides to take on Muhoozi because they cannot, which means if Museveni comes back and Muhoozi comes back, determines to stand, talina kyamukolera. Museveni cannot engage in a verbal battle mukalu with his son. Buli muntu yenna mugamba buli kamba weebyo okulabirako bisatu kubanze ndi informed ndi mugazi mu knowledge. Yeltsin Boris yali musajja wa maanyi nnyo, yalemesa amagye ga Russia okuwamba government ya Gorbachev. Naye Yeltsin yali chairman wa Communist Party mu Moscow, wa maanyi very popular man. Kati abachecheniya
bagenda bawamba palamenti ya Russia bagita Duma yali atamidde voduka we yaga nti temuteesa mudireti ya gasi mumukubemu olunaku lulamba abafa bafe abawonaba tusobalesinge emirambo gyaba kyekino n'ababaka ba palamenti mukazi we yagamba tibannange munyambe yerisini temumwongera buyinza tirwaki eggwanga alifuga atamidde kakati mukozi n'amala avaayo neyesimba ne kitaawe oba mukozi neyesimba ne lwabwogo you are going to see the families linen exposed before the public scandal ate mukozi iroti bagambye nogamba mbunamaye talina gya kivumenti y'amaanyi abadde alayingira kuli komando musajja agende galamba n'agenda kakati ebyo byetugenda okukola ki if the family members in my opinion what Museveni has to do not to balance the boat Museveni must allow Muhoozi to take over Ministry of Defense naye afune ki as his muko enjoys layimulaiti nga atambudde naye South Africa nawa ne Muhoozi nga naye ayinawo ekimuwa layimulaiti nga ne Muhoozi naye ayinawo ekimuyamba okuzimba political power base ye tutuze sate wanu nga ne Muhoozi naye ayina means is defending nga bamuvumye but what Museveni is doing now adidde mukodomi olwabwogo ndoza ayagala nnyo muwalawe yatambula naye Muhoozi ali luddawa mu political limbo. This is what angers Muhoozi.